Yes, buterevu ku Hot News yugi tuba tutuuse okuleetera amawulire ag'ensonga. Tukuwa amawulire agogokka agagasa munnayuganda. Nakugamba nti ffe wano tetuleeta mawulire gasasamaza nedda. Tukuleetera amawulire nawe g'ogenda okusigala ng'ogeefumiitirizaako olowoozeemu. Tolwala ndowooza yange nti kubanga ye ntuufu, wabula oli wa ddembe girowoozaako naawe ofumiitirize olabe kyenkugamba osobola kitwala nti kituufu oba naawe n'olowooza n'okozesa omutwe gwo. Ensonga etulese olwaleero twogera ku mukulembeze w'eggwanga eyagenzeeko mu luwummula olukake kubanga batugambye nti alumbiddwa ekirwadde ekikambwe, naye nga mu buli ngeri tasobola kusigala mu ofiisi ya bukulembeze ng'alina okuddako ebbali ate alekewo omuntu akuuma entebe okulaba nti emirimu gya Uganda gisigala gitambula okugenda mu maaso. Yoweri Kaguta Museveni bwe yagenze mu luwummula olukake, oluwummula luba lukake kubanga teyagenze lwa bulungi. Tulina endowooza nga bamu bagamba nti yagenze okujjanjabibwa budde bwonna akomawo, naye wakyaliwo possibilities z'obutadda. Si lwakuba nti yagenze kufa nga bamu badde batandise okucelebrate nga bagamba ayinza okuyitirayo n'atadda, wabula tukkiriza nti akooye. Ye mu mutima gwe yeewulira nti akooye. Bwe nkugamba nti akyayinza okuyitirayo n'atadda, sikugambye nti tagenda kudda, wabula nkugambye kikyasoboka okugenda kwe n'atadda ne kaba kagenderere, kubanga abaddewo enteekateeka ey'okusikiza mutabani w'entebe. Bannayuganda ne mugezaako okumulaga nga mugamba nti nedda, oyo omwana tajja tufuga. Bakoze buli ekisoboka kyonna omwana muganya mussa ku mitima gyammwe okumwagala. Kati nga yeebuuza nti ki ekigenda okuddako in case nga nfiiridde mu ntebe, watu kisoboka nakyo akyasobola okubeerawo n'agamba ajja kubeerawo paka bamugyewo nga akutuse. Akimanyi ne bwana bafiiridde mu ntebe eyo era omwana akyayinza obutakulembera. Kati alina okuvaawo nga mulamu okuwa omwana chance ekulembera eggwanga nga bwe bakipulaninga. Bagenda kikola batya? Yalowoozezaamu mu bonna abamwetoolodde ani asobola okukkiriza okuwa mutabani w'entebe. N'alaba nti abaliwo bonna tekuli ajja kukkiriza. N'amanya nti omumyuka we Jessica Lupo, kubanga nti oli bwe yadde agenda mu luwummula woofiisi alina girekamu mumyuka we nga ye pulezidenti asigaddewo. Naye yategedde nti omukyalo oyo munnamagye. Omukyalo oyo yayinza obutakkiriza kuteekawo mutabani wa mwami ono abaddeko, nga mu buli ngeri ayinawo abantu be naye basobola okukwatagana nabo ne batwalira ddala ekintu kino mu maaso, ne bamalako ekisanja kino ne bategeka akalulu akawamu ng'eggwanga ne lironda omukulembeze alibaddako mu 2026 nga tumaze ekisanja kino. Bw'alaba nti oyo ajja mukola bw'atyo n'atamwesiga muleka mu ntebe, n'amanya nti sipiika yaba alina okuddako singa taba vice president sipiika, n'ategera nti ne sipiika naye mugezigezi ayinza okumulowooza nti ajja kutambulira ku ntoli zaabwe, naye walijjukira aba pulezidenti ajjudde kuba baakwasiddwa obuyinza okukulembera eggwanga mu kaseera ako omukulembeze w'ataba. Aba mwangu nnyo ow'okugamba nti kati ntakings over tutegeke okulonda mu bbanga bwe liti oba bwe liti, naye n'amutya. Ne bamanya nti kati Ssaabalamuzi yaba alina okuddako awo nga tuvudde ku sipiika. Ssaabalamuzi ono tebamwesiga, bakimanyi nti naye munnayuganda wadde nga ava eri engulu mwakyoli, naye era asigala munnayuganda nga bamanyi nti ate naye alina abantu abamukkiririzaamu abanene abasobola okukulembera eggwanga. Ne bategeera nti Ssaabalamuzi oyo naye si mwangu, tajja kukkiriza mwana ono kulinnya ku ntebe. Ne bayiiya nti ani abaddako owookuna butereevu aba prime minister. Ne batunulako ku background za prime minister mukyala Weeri Bunyoro, ne balaba nti wadde Munyoro naye talinayo bikonge bimusapootinga ebinene, tasobola kufuna bamuwa magezi nti wamba obuyinza, tandika okutambulira ku ntoli zo gwe pulezidenti, tegeka okulonda mu bbanga bwe liti oba bwe liti. Wabula lwe bakitegedde nti ate ye ayinza obutasobola kutambuza ggwanga nga ye yekka, ng'ajja kwetaaga obuyambi, nga bo be balina omuwa ebiragiro nti kati amagezi ge tukuwa gwe vaayo olangirira ogambe nti entebe bagindekedde naye sigenda gisobola, yeetaagako omuntu nga yaliko munnamagye. Automatically aba alina ku sekendinga muhoozi ajja atule mu ntebe eno
omukuumirako okumalako ekisanja kya taata we. Nabbanja nga yakirangiridde abalangiridde nga pulezidenti nti alemereddwa wabula kaawo omuntu anaasobola okutwala entebe mu maaso. Mulaba muhozi wabagenda okutwala ekintu kino bw'amala okikwata mu ttaano ze agenda kuddamu ategeka akalulu ka bonna 226 wabula aba akutte buli kisanyizo ekifuga eggwanga mu ttaano ze era amagye aba amaze okugazza mu ttaano ng'akimanyi bulungi nti ye pulezidenti asobola okukola buli ekisoboka okuwangula akalulu ka 226 oba mu bulungi oba mu bubi. Ekyo kye baabaze kati abasanyuka nga bagamba nti omwami ono yagenze tuyinza okumuwona ayinza okuyitirayo akyali mulamu. Tukkiriza nti naye muntu alwala yes naye nga tetulowooza nti yagenze yavuddewo nti kuba mu mbeera mbi yavuddewo nga balina kye babalabubazi ayinza okuba nga ye amaanyi gamukendeddeko. Nakugambye bino byenkuwa sikuwa nti kyoyagala kutwala wabula nkuwa endowooza yange naawe olina endowooza eyiyo. Ekintu kino kye baba bateekawo baagala okukola bwe batyo bakimanyi nti amagye gano gayinza obutakkiriza mwana ono kutuula ku ntebe kubeera pulezidenti naate naye si musiru nti balina ebbali amagye agagge aga M23 oyinza obutakikkiriza naye ago amagye goono omwana M23 nti singa amagye ga UPDF geekyanga ne gagamba ffe tuganya oyo omwana si agenda tukulembera ne gakolawo enkola yonna ey'obutabanguko alina baakaapu ey'amagye agagge agagenda okujja gamulwanirire alabe ng'anywera mu ntebe eno. Bwe mbagamba nti bannayuganda twesibe bbiri ku kino ekijja mba siri mukyamu kubanga tulabyeko obukulembeze bwa Uganda bukyuka na musaayi. Kati ye bw'anajja n'atuulawo ne mugaana ne mugeza kukola ensasagge ayina amagye ayina baakaapu tetulowooza nti naye atudde butuuzi entebe agyagala okusinga ekintu ekirala kyonna. Tukimanyi bulungi nti abantu bamuganye bannayuganda naye alina okusala amagezi nina okukulembera ngituddemu ntya. Lwaki muzeeyi yakyayagala yaba ateekawo omuntu asobola otukulembera mu ggwanga? Si lwakuba nti no ayagaliza nnyo mutabani we wabula anoonya omuntu gw'asobola okwesiga asobola okukuuma emmaali ye. Muzeeyi akimanyi nti waavira ku bukulembeze ne bukwatibwa mikono gy'aba opposition ababavuganya gavumenti n'ekyuka omukulembeze yenna abazze mu buyinza kyalina okusookerako kyonna kumanya nti kakati ensimbi y'omwe w'omusolo ebadde egenda bino emmaali ya gundi yagifuna atya eno yagifuna atya. Bwe kizuulwa nti kwali kumpanya nsimbi za mwe wa musolo eba erina okudda eyambe gavumenti ebezzeewo kitegeeza nti emmaali yaabwe yonna eba egenda kuwambibwa bo nga balina okunoonya omuntu agenda okuprotectinga ebintu byabwe bye bakoze. That's why baagala bw'avaawo yalina okuteekawo omuntu alina okudda ku ntebe eyo akuuma ebyobugagga byabwe kuba gobadde oyinza okubuuza nti lwaki ayagala nnyo alwane yabalekawo omukulembeze adda mu bigere bye ng'ate akuze. Ekyo kye baagala baprotectinga emmaali yaabwe egenda okuganyulwamu abaana baabwe n'abazzukulu. Kati y'ensonga lwaki nkugambye nti kikyasoboka okuba nga kyangu nnyo okuba nga yagenze nga y'engeri gy'avudde mu buyinza. Nakugambye bino byenkuwa sikkaka kubitwala wabula nkubuulira naawe ofumiitirize osobola okuba n'endowooza yo eyawukana ku yange. Sikugambye nti kituufu yavuddewo naye nkugambye nti kikyasoboka okubeera kuba tulabye omwami ono ebbanga lyonna lyakulemberedde eggwanga Uganda emyaka gy'amaze nga mukulembeze tekibangawo n'ava mu ntebe n'agamba nti ninamu obuzibu ndekedde gundi anyambeko wano mu kaseera akatali kagere. Kikyasoboka okuba ekyangu yennyini okukomawo n'akola speech ng'akugamba nkyali mbujjanjabi naye prime minister gwe nalekawo era yakyali president ow'ekiseera ekitali kigere. Bwe ndiba nkomyewo era ndiba mbategeeza nti obuyinza buzze mu mikono gyange naye ke sinnakomawo prime minister kaagira akutwala eggwanga lino mu maaso. Ekyo kikyasoboka. So kati ngamba nti ababadde bajaguza nga bagamba nti omwami ono ayinza okuyitirayo social media tubiraba bikyatambula era bagamba budde bwonna omwami ono ayinza okuba ng'akoze eki ng'agenze ayinza okuyitirayo mu ddwaliro nti n'atadda obulamu ne butakomawo. Ekyo kikyamu akyaliwo wabula alina bubeezi bizibu bye byebikyamubuzizaamu. Naye fumiitiriza ku kintu kye nkugambye naawe oggyemu endowoozayo ng'omuntu ky'onooba oggyemu ojja kuba ogatta ebintu bino. Eno ebeera hot news yuggi
tubebaza okutugobereranga. Tubasaba mu subscribing channel yaffe eno, mu likinge ate mu commenting. Byebirowoozo byammwe naffe tuba tubyetaaga kuba bituyamba tuwabula bwe tukola ensobi, muba mutuyamba okumanya nti wano tukola nsobi tukyuseemu bwe tuti. Twaniriza buli ndowooza ya muntu yenna. Tweyanziza tugobereranga era tubasaba okusigala nga mutambula naffe ebbanga lyonna.